So buli lw'otawandiika kirango kimanye obugagga bwo bugenda tambula busimbe line wa administrator wanga ita government nzo waye ndi mulagajjavu government yegendo salirawo abo bonna abalagajjavu webale nnyo kati administrator genono mu ngeri nga gyalina okwasaganyamu emaali y'omufu kyalina osooka okukola kukubiriza lukuŋŋaana olwa famire eno ejja naki famire eno ndaba waliwo death certificate webale nnyo ati webwe obukakafu mumukakasa nti oli yafudde tuyina omugenzi mu mazima amatuufu kyayagala kyokka mu mugambe muyina omugenzi tuyina omugenzi kyayagala ng'ababuuza kiki ekiraga nga mulyoka mujja mu kunumba ne death certificate kati ng'abagamba mutuule mu meeting akola omulimu omugenzi gw'ataakoze gwe mulambo omunafu tugenda okugusalirawo kati agenda kukola ebintu by'otakoze mu meeting n'agamba famire yo mutuule muyite abakwatibwako bonna webale betuyise ba beneficiary of the estate so tulabamu omukyala tulabamu abaana tulabamu abakulu family yizo bano omukulu w'ekika olaba bwogaziyiza ekintu gobawo balinyo descendants be bano olusi ba nephew bwobadde olabirira kizibwe abo mwana wa sister mwana wa dependent relative omuntu gwobadde olabirira si gw'omuzaayizo ba si gw'omuzaala naye gwabadde amulabirira kati olwo naye azze ayina salawo afudde nnyo nga batuula mu meeting balina otuula mu meeting balonde abantu oba omuntu abagenda okugaba ebintu ani agenda okugaba ebintu era mu meeting ezo mutera okubaamu ku kikonde kubanga tubeera tugafe oyo senga tetumwekakasa oyo kojja tayinza kugaba tasobola bigaba nga tuyingira bululu tugenda mu wafudde naye awatulekeddeko olaba enkayana weetandika nga waakagendayo bwoti eba yatandise dda kasota leka kiramu nga kasatuleka kiramu nga batandikirawo okweyusa eba yatandise dda ate tosobola gikola kijiri meeting agamba nti woba tokirese tutambulira mu families omulamuzi okimanyi tutambulira mu families ne tulowooza nti ab'eŋŋanda zaffe batwagaliza naye ate ab'eŋŋanda zaffe bwe tufa n'osanga nga ow'oluganda lwo ate anyigiriza mukyalawo n'abaana webale ddala nti ono twakula naye nina omuvubuka nasomanga naye Makerere nga ffenna tukola statistics taata we yali mugagga bebali abasajja abasookedde ogula ettaka kati ng'alina ne zi hostel naye ng'omusajja wattu tebakimanya ku ttaka muzeeyi lye yaleka kojjaawe muganda wa taata we nga yamanya ebintu n'atandika obikyusa mpolampola abizza manyage bw'atunda bw'alivinga obulamu bw'enjawulo kati ono omuvubuka yabeeranga mu ruumu yange nga bwe tugenda ne tusoma kati ng'alina anti we looyo alindooza sayidi z'Ezambia eyo yali mulamuzi actually oba eZambia kati lumu aba asaba anti we upkeep anti we n'amugamba naye gwe mwana gwe ku maali yonna taata wo gye yaleka n'obeera ng'onkubira okunsaba upkeep kati n'ayogera erinnya lya kojjaawe n'amugamba oyo akola kimu ebyo eby'obugagga n'amubuuza bya bugagga ki n'agamba nkomawo Uganda ne bajja ne balyoka batandika okunoonya yalina ettaka olaba emabega w'Amakerere nga waliyo hostel nga waliwo n'ettaka nga bw'onoobeera ne half acre emabega w'Amakerere eri emabega wa Africa ng'oyise bwoti n'ogenda wali eri ku kisaawe ekyo gyonna ng'alinayo ettaka alina ettaka ebyo bino byonna ebifo bye twagula bikyanje ebyo byonna ye taata we yali yabigula dda nga ng'ezo zonna zikyali nsiko okitegeera so abantu balina okukimanya nti olw'okuba tetumanyi nkya ndabe Bible verse ekyogera ku kisomako mu Mubuulizi ndowooza yali Ecclesiastes Mubuulizi 8:7 ng'egamba nti tewali akola ki tewali amanyi nkya 8:7
for he does not know what will happen. So who can tell him when it will occur? Omubuulizi Ecclesiastes 8:7. Mubuulizi 8:7. Esoke wandikibwe. Ecclesiastes 8:7. Tetumanyi kiddako nkya. Kati olw'obutamanya kiddako nkya, kyetaaga ne tubeera nga tudocumentinga. No documenting, juzi bampeereza okuwabula. Omwami yali mugagga n'afa ng'alese yali alese akawumbi kalamba mu banki singanya eri miliyoni 3, eri miliyoni 2, eri miliyoni 4, ng'alese ssente ez'enjawulo. Alina ettaka, alina ssente, alina amamotoka. Okitegeera naye ng'alina omukyala n'omwana omu. So bw'oba olese ekintu ekiwandiika kikwanguyira kubanga famire zino famire tekiri garanti nti buli omu ajja kimeekinga. Abatakimeekinze balinda kufa. Awo mu kufa bajja ne bagamba omukazi lina ettaka lya muganda waffe. Ejjambya n'eryoka etabuka. So katulabu bamutaddeko naye nga mubadde banafu mu double tapping. Kubanga double tapping wano ndaba double tapping ebiriita ku mitwalo kituufu. So abalamuzi ffe tuli mu kusomesa. If I keep the will a secret and the lawyer is the executrix and she doesn't get to know about the death, ayagala gamba nti akoze ekiraamo akiterese. The lawyer is executrix and she doesn't get to know about the death. Kyekireetesa baatesiteeta. Ekiraamo ekyo ky'okuumye nga secret kiriko abaakisayininzeeko abajulizi aba babiri okugenda waggulu. Weebale nnyo. Kye bataategedde kirabika nti ba atesiteeta naawe akoze ekiraamo buli omu atwala kopi ye. Original copy. Buli omu atwala original copy ye. Okitegeera nti watesiteeta ono aleeta ekiraamo ne atesiteeta ono aleeta ekiraamo byonna nga bifaanagana. nga tugamba bugambe tusome tulabe. Ne looya n'aleeta ekiraamo byonna nga bye bimu. Nagamba kyekino ekiraamo kyembutuufu. You make a copy of the original. Weebale nnyo. Copy of the original n'ogenda nayo. So lawyer alina gy'alina ne bali abaatesiteeta balina era baatesiteeta abo betuyita ba witness owozereti ngira bumanyi eva wabeerayo abaana ne bakuba akadde k'ekibiina naga ne kansooka ngira mbeerako mutoyi. Okitegeera n'alyoka agwa mu kibiina. Najjukira ate okulya sumbuusa awo. Sumbuusa yange sinagirya. So kizibu nnyo omuntu okufa. Lawyer ayinza okuba tamanyi naye bali ba witness bagamba gundi yafudde ekiraamo kye tuyina ono lawyer gundi yeki ne waba tamanyi address ye ba baako bagenda bugenzi ku office omulimo jangu ogukwe. Ate lawyer bamukoze nga lawyer ojja musanga ali attached to a law firm. Weebale nnyo. Ate lawyer aba registered mu law council. Kati teri muntu muzibu bwa kubula nga lawyer. Lawyer tabula. Lawyer tasobola bula. Abula ati ayatya. Aba practicingirawa. Tasobola bula. Okitegeera obeera ne mukwano gwo ne mukola ddiiro nga ya ekanya naye neetaba mu kiraamo nga ne mukyala wo takimanyi. Akimanyi tebabimanyi. Tolaba nti mukwano gwoyo abajja sirika busirisa gye mukuziika. Gye mukuziika alaba ababuuzeeko bulungi. Agenda owulira teri ayogera ku ekanya. N'asooka abawa amabugo. Agenda okuwulira teri ayogera ku ekanya n'amanya nti lino kati lino gye twababula. Abaana bo ne bafuuka enfuuzi. Weebale tebasoma tebalya ng'era babagamba abuno bola baali baana ba mugagga. Ensi abagirese mu keyusi. Era njagala oddemu ombuulire ow'ekitiibwa omulamuzi omuntu afunamu atya n'abeera ng'akoze obugagga buno bwonna naye n'atuuka n'abeera nga talina maanyi gasalawo
kubanga kasitogeza n'ofa intestate kitegeeza nti tugenze eri mu letters of administration webale nnyo oba tosobola kwesalirawo tosobola kwesalirawo bya bugagga bwo oba tosobola kwesalirawo banziike wa omulamuzi alakyamuko twakiraba mu musango yali mulamuzi mulamba naye nga tebasobola kusalawo tumuziike wa nga teyakisalawo nabirekera kooti so nga ate amateeka gakuwadde omukisa okubeera omulambo ogusalawo omulambo ogw'amaanyi essaawa zino obeera omulambo ogw'amaanyi nga oli wali mu kisanduuko yo naye nga buli kye bakola omulambo gwe gulagira ng'omulambo gw'amaanyi mulambo gw'amaanyi kati amateeka gakuwa enkizo eyo ey'okubeera omulambo ogw'amaanyi abantu batya okukola ekiraamu olw'ensonga abantu abasinga balowooza nti bw'okola ekiraamu obeera osembeza okufa gyensobi gye basooka okukola gyensobi esooka okukolebwa kyokka ng'okola ekiraamu kuba kutegeka actually bulamu bwo oba otegesa obulamu bwo obadde okimanyi omulamu kyova olabanga amateeka gaali matuufu nnyo ne gagamba omuntu myaka 18 kasita oweze 18 kola ekiraamu wetegeke tegeka obulamu ekiraamu kyonna ky'ogenda okukola ebintu by'oyagala bikolebwe amateeka gategeka dda alina okubikola ng'ofudde omuntu oyo si ye musika webale awo ndowooza bwe tukolera ensobi ennene abantu balowooza nti omusajja gw'alese ng'omusika yagenda okugabira abalala kati omusika eno ate mu mateeka bamuyita customary heir bwe beera ku by'omugenzi waba afudde nga ye taata mu maka bakuyite taata mu maka yes waba afudde nga yabadde oba omukulu w'ekika bakuyita omukulu w'ekika naye ate kyawukana n'omuntu agaba ebintu bamuyita executor era mu kiraamo ekyo ky'owandiise obeera omuwandiiseemu bantu bangi bakozesa nnyo balooya webale nnyo okujja okukola omugabo gwe gunaatambula webale nnyo okitegedde nkitegedde ekyo mpozi tubayigirize omuntu gw'otadde mu kiraamu alina okugaba ebintu bw'aba mukazi bamuyita batya bw'aba omukyala omanye amateeka wano we ganyumira bamuyita executrix neteeka liwooma oba simanyi oba abatulaba nabo baliwoomerwa tubisomedde emyaka wadindaba ekisanja kiramba naye eno yo session oyitwala mu zino essaawa Newton Buteraba House of Wealth Mukalazi Vincent omulamuzi ekiraamu tekikola paka ng'ofudde ekyo wetudde ate mu lulimi luneenu ambulatory wandiika ekigambo nga bw'onowandiika ambulance naye okome kulla ambula oteekeko tore ambulatore byonna ojja biyiga tukalabe soko wandiike nga wotaptapinga screen abantu nga bazimu musawo my goodness abofficial musawo email reggae clear Jazz Genesis Sony ayebale obugezi obuli wano Dental Clinic Simon Chiria Excel ambulatory naijuka muhimbise ambulatory Facebook mukola bulungi nnyo ambulatory kitegeeza ekiraamo ekyo ky'owandiise ebirowoozo byo n'ebiruubirirwa byo biteekebwa mu nkola ng'omaze kufa kyekitisa abantu abasinga okukola ekiraamu ekyo era kyova olaba abantu bwe bamanya nti wakoze ekiraamu bwe n'obeera nga tokikuumye bulungi oli n'akisoma naga omusajja n'atabaako kyampa wabaawo obuzibu oba bwe baga yampadde ettaka naye ndifuna afudde
ndowooza wano kamusaanyeewo kirabye kyova olaba abantu bwe bakola ebiraamu byabwe ebiraamu bisigala mu balooya webale ako kakulu nnyo kubanga looya baali bamukoze bw'osanga si looya yenna webale bw'osanga looya gwe weesize abeera agenda kukolera omulimu ogusinga obukulu mu kiraamo gwe bayita omulimu execution of the will